Abakakiiko ebyokulonda babuulidde eggwanga wawe batuuse ku nteekateeka akalulu ka 2021 mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire batuuzizza akakiiko ebyokulonda akakulira omulamuzi Simon Byabakama agambye nti balinda Paalamenti okukola ennongoosereza batandike okuteekateeka abagenda okulondesa mu bitundu bya Uganda byonna. Attorney General yamala okulambika endongoosezo mu mateeka mu Paalamenti era akakiiko ka Paalamenti kakola ku by'amateeka katandika okutuula olwaleero okufuna endowooza ebirowoozo okuva mu bantu batali bamulingo mu ngeri emu. Naffe nga Electoral Commission twawaayo ebirowoozo byaffe era tusuubira nti bijja kuyisibwa. Kwegamba ekigendererwa nti okulonda kubeere kwa bwenkanya. Byabakama agambye nti bannayuganda basuubira okulonda n'okwesimbawo ku bifo byonna eby'enjawulo obula nga tebannafuna ndagamuntu baakukkirizibwa okufuna nniini nnamba yokka basobole okwewandiisa nga bukyali. Okuyiga abalonzi kulina kubeera mu bifo ebyo byokka ebyakanyizibwako wabula okuyisa ebivulu makubo si kwakukkirizibwa. Tukubiriza abanaaba beesimbyewo nti ebyokukola ennyiriri oba procession ku nguudo n'abawagizi baabwe tebikkirizibwa byabenya amateeka. Mumalire campaign muzimalire ku mwanya wa kufa space munaba mumaze okutegeeragana ne bakandisi balala mugenda okukola campaign. Mu bufu omwaka akakiiko ebyokulonda kafulumizza enteekateeka ezigenda okuyitibwamu okulonda mu bifo eby'enjawulo mu disitulikiti ya Hoima ne Kabongo nga wakubeerawo nga 26 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Gama okuva mu East Africa na Africa okutwaliza awamu basinkanye okusala entoto ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu endwadde ezitafiibwako. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng ategeezezza nga minisitule bw'ekyalina okusoomozebwa ku obulwadde bwa bilharzia obukyerisa enkuuli mu bannansi. Bilharzia affects a large part of the country where there are lakes. So around Lake Victoria we have bilharzia. Around Lake Kyoga we have bilharzia. Around Lake Albert, Lake George we have bilharzia. Kyokka buno eky'obulwadde buno okubeera waggulu akitadde ku bukyafu obuyitiridde mu bantu. Kyokka Aceng ategeeza nti gavumenti etudde ku nsonga eno era ng'efuba okulaba ng'esomesa abantu ku kabi akali mu bukyafu n'okubawa eddagala. Bo bannakibiina kya DP bavumidde ekikola kya poliisi okuyisa amateeka amakakali ku bantu abagenda okuwulira emisango mu kkooti omulina okubagaana okwambala engoye eziraga langi z'ebibiina by'obufuzi bavaamu. Bino byogeddwa Ssewungu Gonzaga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde ku kirebe ky'ekibiina kya DP ku State House mu Kampala. Ssewungu agamba nti poliisi terina buyinza bwe wabiragira okwongera kkooti gyekolamu emirimu gyayo nga bwe wabaawo ensobi ekoleddwa ekitongole ekiramuzi kye kirina okuvaayo n'amateeka agalina okugobererwa. Mwami enanga talina buyinza wadde tonde bumukkiriza kugaana omuntu aba yafuzi kuyingira mu kkooti nga yambadde essaati ya DP oba yefuzi. Omulamuzi yekka ng'amaze okutuula mu kkooti yasobola okugamba nti gwe neekundi saagala muntu bw'ati mu kkooti. Ono era atadde Pulezidenti Museveni ku nninga annyonnyole ku bayimbi abajja battibwa nga tewali alipoota nambulukufu yali efulumye. Nga tulannaba kutandika kugaana bayimbi kugenda kukola bivvulu wangulukuku atubuulire ani atta abayimbi. Ate mu kaweefube w'okwongera enkolagana wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo obulabirizi bw'ennamirembe buzimbidde poliisi ennyumba z'okusulamu. Omukolo gukulembeddwamu abakulu okuva ku Lutikko e Namirembe n'abavudde mu kitongole kya poliisi nga bakulembeddwamu aduumira poliisi wano mu Kampala n'emiriraano Moses Kafeero nga balambudde ennyumba ezibaweereddwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango asusse kwebaza era n'alaga okusoomozebwa ku badde bayitamu naddala mu by'ensula. Kubanga ennyumba gye tulina tetumala naye engeri kanisa yavuddeyo natuwa zino ennyumba ejja tuyamba nnyo. Venerable Godfrey Buwembo akwasaganya ensonga z'ettaka mu Bulabirizi buno awamu ne Reverend Stephen Mpoza bagamba nti embeera y'abasirikale ebadde tewomya tooke nga ensonga lwaki bavuddeyo okubadduukirira. Ffe ng'Obulabirizi bw'e Namirembe nga tukwembe mukadde waffe Omulabirizi twalowooza bannaffe abapoliisi baleme kubeera bubeezi wansi wa muti. Tubakwasizza ebisumuluzo era bakole omulimu bulungi. Ekizimbe kisigala nga kya Bulabirizi naye okukozesa bannaffe ba poliisi. Obukadde obusoba 50 bwe bukozeseddwa okuzimba ennyumba zino ne kaabuyonjo.
ate kyaddaaki ky'abakozi ba gavumenti abawera ennemba n'omusango gw'okufuna ebyobugagga mu lukujjukujju ebitatuukana na musaala gwe bafuna. Kkooti ew'Essaabalyake n'abakinuza Kololo bakkiriza okweyimirwa ku kakalu kaayo, kyokka ne basaako obukwakkulizo obukakali okuli obutakwata oba okutunda ebyobugagga byabwe ng'omusango tegunnaggwa kuba bino bizibiti bya kkooti. Bano kuliko Katongole Umaru Principal Engineer mu Minisitule y'Enguudo n'Emirimu ne mukyalo w'Essengendo Hawa Senior Community Development Officer ew'obulenzi ng'abadde mu maaso g'omulamuzi Lawrence Gidudu owa kkooti enkulu ew'Essaabalyake n'abakinuza Kololo ne baddamu okubasomera emisango 6 nga gyonna gyekuusa kufuna ssente mu lukujjukujju ne bafuna ebyobugagga ebisinga emisaala gye bafuna. Obumu ku bukwakkulizo kuliko obutasaalimbira ku byabugagga byabwe okutuusa ng'omusango guwedde, okusasula obukadde 10 ez'obuliwo buli omu, okuwayo paasipooti zaabwe mu kkooti n'okweyanjula buli luvannyuma lwa nnaku 30 mu kkooti. Ate mu kaweefube w'okulongoosa omulimu gw'okulunda, okusuubula n'okutunda enkoko, abantu abawangaalira mulimu guno basisinkanye ne batema empenda okutereeza omulimu gwabwe. Aba Chicken Traders Association of Uganda bategeeza nti ekiruubirirwa kyabwe kyakuwandiisa buli musuubuzi w'enkoko okubayamba okufuna eddoboozi eryawamu ng'ekibiina ky'obwegassi kyonna. Naye nadde mu magambo saako eseza abameetings b'okujjawo nga tulina kintu kye bayita saako. Aye tetusobola kuyambibwa nga tuli muntu kinnoomu. Wabula tulina kwegatta kubanga okwegatta g'eki g'emaanyi. Akulira ekibiina kino Bashir Mayanja agamba mu nteekateeka zino baagala gavumenti ebakolera lufulo y'enkoko. Purogulaamu ejja enkoko ez'ebyoyi ezo muyinza okkomuzirabako nga bagitikka ku katanda e Buganga, naye tebaagala gwogiwagenda giteeka mu ntamu ng'erina ki ebyoya. Mayanja agamba nti ekibiina kino kyakuyamba okunoonyeza abasuubuzi ku butale bweru w'eggwanga. Okunoonya obutale mu mawanga agatuliraanye abalina obusobozi mujja tutuukirira, tujja kusala amagezi ekyo tukikole ki tukituukeko. Bano basuubira okutuuka mu bitundu by'eggwanga okusobola okutuusa ekiruubirirwa kyabwe ku basuubuzi abalala nga kampeyini eno yakumala emyezi 3.